tutandise Nigeria yasupa okuva bannaffe abalaligi films Morris Sam ku screen onagamba muyita JoshK kubanga nfaanana mama alabika ayendako Nigeria nga naye takimanyi kati Morris abaali wano Josh ateekateeka ka surprise akedde ewaka ng'omukyala tannajja kati omukyala agenda okutuuka mu nnyumba nga tamanyi nti no bbaawe yakomyewo aze ne sugar daddy obali mumibwa kati omusajja mukulu aba agenda okuvayo bw'ati bannange era abakyamugwako n'abawalaba mukazi we n'amagulu gamufamba n'agamba daddy sooka oyitawo ono yali takimanyi nti mukazi we apepeya n'omusajja omulala omukulukulu mu myaka alo yajja n'amusebera n'agamba ne bannange ono omukazi omukazi abadde tamusuubira kubeera oyinza gwe onanaagira ng'obadde toli munanaagize okudda mu kisenge mukazi wattu kyeyakola kyamuyisaamu amaziga kubanga naye kenyini akiraba nga tekisaana abadde tasuubira mwami kubeerawo kwe kujja ne sugar daddy omukulu najja mu kisenge n'amubuuza kiki ekyo kyendabye kiki ekyo kyendabye omusajja oyo yaani Auntie, mama. Who's that man? Omusajja oyo yaani nkubuuza bamuyitaani yaani era ali kijoli lwaki muzenga mwekutteko ku ngalo akwata mu kiwato ngaani nkubuuza akunywegera ngaani nange He's the man responsible for ye musajja all the good life we've had. Avunaanyizibwa ku bulamu obulungi bwe tuyitamu n'akimugamba nti no seneta ye musajja avunaanyizibwa ku bulamu obulungi bwe balimu kati kyogamba sugar daddy gwe oyina sugar daddy oyo sugar daddy wo osaaga oba nange sisaaga I've tried my best to keep this away from you. Ngezezzaako nnyo okulabika nga kino nkikweka. Found out. Naye munnange kati okizudde. Now you know the truth. Kati amazima ogamanyi mbadde naye okumala ebbanga. Samantha, oli serious oba? Sikitegeera. Oyina sugar daddy? Ng'ate oli mufumbo gyendi. Sugar daddy wa mukyala wange gye tulaba. Nsonyiwa munnange. Nsonyiwa. Musajja ali mukwata mpolo no JoshK character ina zange. Yes. Mweno film. Kuba mulimu enda amwatamira. Sorry, I love you. Namuga munnange nsonyiwa naye ekituufu kiri nti nkwagala. Wano love oba togifuna bannange ze nkubuulira omukazi ayende omukazi yenna ayenda ayenza ayine engeri gyakulabikiramu ng'alinga ekyenyi nyalwa yatambula n'agenda nga talina kyamugamba omukazi w'oyende kituufu ngenda nendaba nga sikyasobola kumalako ng'ogunya bagusimoggodde nyinza okuba nga sikyalina byenkola mukazi wattu amaziga gamuyitamu abadde tayagala bbaawo akimanye. Alright, katugitandika temu bulambalamba oli wamu nange VJ JoshK. Nenga ku screen yo baba besties bange mwana twaba bateerabira ku likinga nawe mbwangu ddala ojja kuba osobola otweyunga kasitono nyako ku 07587333 ku WhatsApp savinga namba yange ompereze message amanya go ne gyobeera tugenda kubanga tukikwasaganya okategedde munange so nga temu ngeri enjawulo njaga okwebaza bestie bamuyita Namwebya Josephine ali Dubai nenga mwana weka muli mami ne webale nnyo webalire ddala mukwano webale nnyo bestie ono ate nkugamba nti munange amazzi gatuuse beba mukuba enjawulo agamba nti no VJ JoshK lwaki tokwatayo kana akanusu ku mobile money notwa ku mazzi ng'oyogerera firimu etandika obeddako tujalekedda ate nga tugenda kulaba firimu yaffe eno obuterevu nagambye nti no bagiyise mugogwa sinema anti my wife sugar daddy eterebwamu ensimbi bannaffe abatana construction finance nkugamba tino banoonyeko ate bajja kuwola ensimbi osobole okumaliza ekizimbe kyo balina amataka n'amayumba mu bifo ebyenjawulo bakugobera ku byapa tana bakimalanga etandise njagala tuginyonyoke bigwerawa bitandikirawa ate I feel horrible. Kati munange Adrian doesn't deserve this. mukazi wattu
Baby, it's okay. Kwe kujja n'ayogeremu ne mukwano gwe. You'll be just fine. Namugamba kakkana munnange. He's going to hate me. Omusajja agenda kunkyawa. Only going to love you more when he finds out the reason. Gwe ky'oba omanya kategedde amazima kati agenda kwagala nnyo. No man can condole infidelity. Nedda naawe teri musajja asobola gumiikiriza kintu ekyo. Mbere nga nina eri sugar daddy neenaagire. Yeah, why did you bring Senator to your matrimonial? Gwe no naawe lwaki wamuleese ewuwo mu maka go? Bring him, babes. He only escorted me to the door. Nange yabadde just amperekeddeko buwerekezi. Kissing and... Ne tujja nga twenywegera okukakkana sibitegedde nga siina ng'ejje muziyiza. Kwe kuyingira mu nnyumba. Careful. Naawe bw'oba oyenda beera nga mwegendereza bambi. Bambi mukwano gwe n'ekyamusukkako. No. Naye I was with Senator all through today. Ati munange kati yamubuuza ayogeddeko naawe nti nedda mbadde ne seneta olunaku lulamba ye sugar daddy. Said I miss you, babe. Nafunye bufunyi message ngamba nti namisinga nga tannakomawo. Kati Josh we yabadde akomawo ewaka. Apparently he was. Teyalabudde mukazi nnyo yamugambe bugambi nkumisinga we natuuka ewaka ngenda kutegekera ka breakfast akasufu. Kati mukazi watwe yayingidde ng'oli ategese surprise ya breakfast. Yagenze n'agwa ku surprise mahuntaraman naswe. I'm down, okay? Just come just see what his next move will be. Nedda kakkana tulaba ate ekiddako. Bambi mukazi wattu tateredde kuba ekituufu kiri nti Josh amwagala ye musajja gw'ayagala. Bamama mbu babeerayo nga balina ba sugar daddy eyo naye nga tebabayagala. Mbujasi bagala bajja mu ka finance station because ebitya story twala tugende naye nga tamwagala. Ng'ayagala omusajja ow'ewaka. Kati ebyembi nga binajja ow'ewaka gw'oyagala kuli ku mutima kusula ku mmeme gw'oyagala okubeera naye aze akiguddemu. So stupid. Yakuba ku ssimu naye ng'eyitamu yeebuuza kimu kale nabadde musiru nabaki nabadde mugwagwa kyenkana ki. My husband hasn't come home yet. Akubira kyaliwe mugamba nti no bba wange tannakomawo. This is past 11. Saawa ziri mu 5 kitundu ez'ekiro. Olowooza tanyize. Mukazi munange nkulabula. Olunaku bbaawo lwalimanya nti nno yenda nkubuulira amazima gennyini. Kiriba kirala kuba ekituufu buli wagenda okulaba actually omusajja kizibu nnyo okusonyiwa omukazi ayenze go ge mazima. Omusajja kiba kizibu. Kale mukazi wattu yeebaka n'agugumuka ekiro saawa ziri 7. Nagamba yakonkonyedda nga sinnagulawo okulingizaako wonna nga taliiwo. Josh atasuulangako bweru bbaawe ku luno yasalawo asula ebweru. Gamba ne bannange oba nkoze ntya oba kati oba mbitandike ntya nayisaamu kaawo ku masimu. Tulaba ki Nigeria with me your boy VJ Josh K. Kati hello. So sorry I'm calling you by this time. Nsonyiwa munayo okubira ekikeereza ennyo bwe biti. Naye bbawa ng'aliko eyo. I've been trying to reach him. Mbadde ngezaako munoonya naye simufuna. Yakubako mu mikwano gya bbaawe. Thank you. Ng'ekituufu amawulire agaliyo nabo bamugamba tetunnamulabako. Naddamu ate akoloboze endala wano. Thank God you're still awake. Kati? I've still not found Adrian. Addamu akubira mukwano gwe. Amugamba nti nno nkubiddeko ne mikwano gye. Baawange simufuna. Baawange agenze. Baawange simulaba. Ekyatuuseewo. What? I can't just sit down here quietly. Kati munnange mukazi wattu tasobola kutuula awo. Abeera awo emirembe tasobola gifuna ng'omwagalwa we tali mu nnyumba. Mukwano gwe yamuwa amagezi. I'll go there in the morning. N'abaako ekifo kyamugamba nti tuukayokka eyo kimanya atera okubeerayo. Kuba nja gendayo ate enkya ku makya. Tulaba ate kinaaba kitya. The good night tekikyamukolera amakulu. Ekituufu kiri nti omusajja ali naye mulaavu. N'ebino abadde abikola. Abeera awo n'awulira n'agamba oba waliwo akakoona. Kumba awulira mmese z'abannayibba eri ebusukka kkubo. Kati enkeera yabukeereza nkokola.
asobole okugenda omunoonyako mu bifaate ebyenjawulo wajjali kubanga ebintu bya maka biba byakusootinga nga muli babiri kati aba afuluma ng'omugenyi si yeewuuyo galawo Pretty daughter doing. Muwala wange ogamba otya nange maama nsonyiwa kankutikkula ensawo My dear. Where is your husband? Bawa aliwa He's not in. Munange taliimu yakedde fuluma You people are coming to see me. Bantu mwe mwangambye mugenda kujjewako okundaba ne saabalabyeko. I did not see you. Butuufu ne ngamba Did not even call. abatazze ne mutankubira na kasimu. Sorry, something came up. Mama munange tusonyiwe waliwo ekyatuguddeko awo. I extra mile to prepare a special. Munange nabadde n'ekijjulo ekyenjawulo kye mbategekedde. Sorry. Kati wendabye temuzze konze kankireete wano. Yes. That's it? Yeeyo maama. Nayanziza mami. Weebale nnyo weebalire ddala. Take this vacation then. Okay. Kati maama akyadde. Maama akyadde. Kati akyadde waka asuubira omulangira okubeera mu mulangiranga waali. Omusajja ataliimu. Naye mukazi wattu asoose kubuzaabuza kati yafuna akawenda n'ajja. Adrian is not here. Munnange Josh taliiwo wano. And where is he? Ne mazima ddala aliwa. Don't know. I can't lie to you. Butuufu simanyi n'ate sobola kukulimba. Sina we mukwese. Stop crying. What's the problem? Lekera okkaaba buzibu ki naye? Yes, we argued yesterday. Butuufu twafunyemu obutakkaanya ekiro. Since then, you've not. Ne tuyombamu kaawo Always wanted okukakkana ng'atambudde n'agenda. his own. Just be yourself. Mutuufu onoonya engeri gy'okikubawo mu mikwano Any of them have said. gya bbaawo Get any positive. nga tolina ngeri gy'okikubawo okuggyako okulimba bafunyemu butakkaanya. I need to Ono yamugumya n'amugamba munaye guma nze njagezaako okumunoonya. Make sure I find. Yagendako mu bakyali babalaba bonna nja munoonya naye tukaaba. Samantha. Yavaayo talina kyafunye. Samantha. Owaaye Samantha naye nga waali. You okay? Oli oke? I'm okay. Mama ndi oke naye. You don't look okay. Toli oke onimba. Eriiso ly'omukulu awaddugalawo weewalaba ndowooza ery'omuto. What's wrong with you? Awa pinki weewalaba. Nothing. I'm okay. Mama yakanya mubuuza buzibu ki? Usual self. Si ye ggwe owa bulijjo. From the brief outing. Kubanga okuva w'ofulumyemukko n'okomawo wano era still toli oke. Nothing is wrong. I'm fine. Akanya agamba mama tewali buzibu. Say your husband went to. Namugamba mpozi wagambye bbaawo alazeewa. Mutuufu simanyi. Tomanyi? Yes. Mama simanyi. We had an argument and then he Twayombyemu. left the house. Mama n'atambula n'agenda. Been able to reach him. Butuufu mukubira simufuna. My son. Mutabanyi wange. Ye maama. Not Adrian's attitude. Iye nenga bw'atyo si bw'atera okweyisa. Just leave the house. Namala gagenda bugenzi bw'atyo. Up to this very moment. Buzibu ki naaba nga tannakomawo mpaka zino essaawa. I don't know. Butuufu maama simanyi. Simanyi go ge mazima. I sold his land. Kati maama n'amubuuza obuzibu bw'abadde kimbu yatunze ettaka. Sold the land he wanted to use to build his school. Anti munaye maama yali yeetaaga ssente ng'ali eri ebweru. N'entunda ettaka lye kwe yali ayagala okuzimba essomero. N'enditunda lindako. Kati. Okay, and what did you do with the money? Kati ssente wazikozesezza ki? He needed the money I brought. Tinga maama Was doing his. yeetaaga ssente ng'akyali ebweru. He said if he doesn't pay up, Kati munnange nga bamugamba watasasula tuition ku ssomero gy'abadde. and I couldn't let. Tajja kusobola kusoma bajja mugoba. Nga sirina ngeri ya kukyebeera. Explain this to Kwe kutunda ettaka lye. Naye nga binaalimba. The chance to. Kati maama n'abibazaabazaamu. you are a good wife. Tutayimuzi tu kituufu oli mukazi mulungi. Would have done same. Kubanga nawe wambanze nange kye nandikoze waakiri otunda ettaka amale okusoma afune future. Ttaka liddangawo please naye ng'okusoma tekudda mabega. Kali mukazi wattu byamusukkako yalina okulimba maama. I know he will come back to his senses. Nze mutabani wange mmanyi. Come back home. Ajja kuddamu ak'obuntu akomewo ewaka. Should come home. Bannange akomewo mangu kuba mwetaaga bannange. Nkusaasidde ng'oli eyo ogamba yeekoza gundi gwe nga tonnagwa mulaavu ntuufu.
kati bonna emitwe gyaba bobba kugenda okugira bwe bati Where have you been? omukulu n'atuuka obadde wa mwana Come on, man. Where have you been? kabulazi obadde wa mukazi wattu agenda okuva eri waggulu bw'ati namusanga kolekayo bebi ndeka tayagala mmanya maama yasuzeewo owaaye mutabanyi What kind of anger is this? naddala busungu n'abakibuna Just worried. wena n'otweraliikiriza Going to report you missing at the police. kata tugende ku poliisi tubabuulire nti wabuze ku poliisi kubula nkungambula nti Missing. ani abadde abuze You disappeared for 3 days. kabulaaza omaze ennaku 3 toliiwo Been. tolabikako ng'owooza kubula abuuza oba mwana muto Somewhere. Samantha acted as a mother. kati maama ng'atandika Try okuwolereza that is Samantha in a child. information gye baamuwadde mbu Samantha munaye yakoze bulungi ekyo kye yakoze abadde nga maama kubanga abadde alwanirira future yo gwe ndeka future biki ndeka tonkwatako kati ono wabigatagattamu alowooza nti maama alyokke n'ekya sugar daddy mbu kubanga alwanirira future naye ng'ate maama naye ali ku topiki ndala yakutunda ttaka bikwataganira wa Give her. kati munange balekanya munyenya nti mukazi wo kati Her like that. abeere You nga want to strangle her. si musanyufu waayi ng'omutuuna bwe bagamutuga Good. If I had my way. singa mbadde nswa nandikatuze ne kavaawo So ungrateful. naye gwe nno toliimu kansa Sold the land. And used the mukazi wattu material to n'atunda ettaka do you have just okuweerayo school fees kati olwo singa yaziriddemu oba kale singa yaziwadde musajja mulala a wife maama who cares agudde mu bikopo by'atamanyi and your future. omukazi we ekyaba kyankalanyizza sugar daddy naye ate ono yeebuza kutunda taka biki kabulaza mwana baamuyingirira No. naye yakimanya nti mukazi we yalimbye maama enkeera teyabulinza nakuziba kutya nnyo ajja paakinge kooti kupaakinga kuviira mukazi wa muno owaayi kigumiikirizika gwe woolowooza owaayi sugar daddy tovanga ku musajja nga mwavu mulungi tuba twagala ebitiibwa bebi okola kingenda This marriage. nze n'obufumbo mbutadde mbimaze bebi naawe tonkola gundi tonkwatako Leave me, I'll kill myself. bebi naawe wogenda ngenda kwetta Kill myself. ngenda kwetta nze nkubuulira gwe What? You should actually be executed. ekituufu kyo wandibadde oteekewa nakkalabba gwe You want to die? oyagala kufa Go and Google easiest way to. kati omanyi kyoba okola funayo engeri yonna ekwanguyiza wette Because I'm going to do it again. bebi nkubuulira ngenda kukikola ngenda kwetta Huh? What does that mean? kiki kyotegeeza bebi This, bino byonna the sacrifices that I've made, nabisaddaaka ku lwa relationship yaffe pleasant, but I did it for you. mbikola ku lulwo kubanga nkwagala kunjagala What? kati munange amuteerako sitole lwaki ate yasalawo okubeera ne sugar daddy kati ng'agamba kitaawe taata munange muwala waali engaged Adrian, of course. kati amubuuza omwami nga ye Joshi Why? oyo Joshi nedda taata yabigaanirawo I'll marry you now. wetasobola naawe kuwasa kati sha No, Daddy. ne naawe taata Yes. okimanyi mwagala Him, no. You can't marry him. tosobola mufumbirwa I love him. I love him. taata naawe okimanyi mwagala nnyo ate naye anjagala Who told you that love is all you need to get married? wani yagamba mbu laavu Love is kyekyokka kye weetaaga okubeera omufumbo Daddy. taata naawe laavu kyekikulu That's a lie. awo bwe bulimba People use in getting this. obwo bulimba just abantu babukozesa okukubudaabuda naye nga laavu si y'ensonga enkulu yokka Mother was a victim of that lie. nze kyenkugamba nze ne nnyoko bwe buzibu bwe twayitamu Daddy, ne taata only thing you told me about your mom that byokka bye waŋŋambira ku was maama giving birth to. nti nno yafa nga nzaala waliwo ekirala Their mother died out of complication anti munange simply because I couldn't pay for maama we yafa lwa nsonga nali sisobola ate kusasulira kipayinta kya musaayi How do you say such a asobole okuzaalisa obulungi How do I entrust my only daughter to him? kati munange nyinza nti okukwata muwala wange muwe omusajja atalina ssente omusajja omwavu naawe otuuke okufa olw'ebbulwa lw'ekyokulya oba n'obusobozi nga nange we nafiirwa nnyoko
olw'okubanga nali siina ssente zisasulira peyinta ya musaayi Love him. ng'akuzaala taata naawe okimanyi mwagala tebijja kukola So mwana muwala yagezaako okugamba kitaawe akkiriza omulenzi taata we teyabikkirizayo lwansonga omulenzi yali mwavu ng'ate omuwala ye awulira ayagala nnyo omulenzi kati mu buli ngeri taata yejjusa okubeera nga maama wa mwana muwala ono ate yafa olw'okubanga naye yali mwavu teyasobola musasulira musaayi mu ddwaliro mukaddeko okuzaala era maama bw'atyo bwe yakutuka nga yakazaala mwana muwala ono kati taata ateekera ddala kye bayita omusajja omwavu era tasobola muwa muwala we kati we yeebuuza ku mukwano gwe n'amugamba nti nno munnange taata aganye kyokka ffe twagalana mwagala njagala naye gwe Samantha kati watino okkiriza ono omusajja akubebera kubanga ye ayina seete ate ze weetaaga gwe gugundi nedda ebyo tobyogerako nze sisobola kikola ekyo ekyakina kati olinawo ekirala anti kati nga womanyi kati bbaawe oba omwagala yeetaaga omulimu naye naawe ebyemirimu obimanyi kati ono yenyumiriza mu bbaawe yamugamba bbaawe biki naawe omuyita otya bbaawe tasobola nakonvinsinga bbaawe nti na taatawo nti asobola okuwasa n'okulabirira oyo omwavu naye aba mwami nkitegeera omwagala naye kati gweoba omwagala ng'ate saa zino talina sente kitaawo okukukkirizisa olina okubaako ky'okola kati ogenda kati ono mukwano gwe yamuwa amagezi n'amugamba omanyi kkiriza sugar daddy omukulemu sente olabirire mubeerewo kati mwana muwala amagezi yagajja wa mukwano gwe n'amugamba nti akkirize sugar daddy ye daddy yaliwo ng'amukwana kubanga ensonga za sugar daddy yali teyeetaaga mukazi wa kuwasa yali yeetaaga side chick kati olw'obwavu n'okubeera nti ayagala nnyo mwana mulenzi Josh yasalawo ate akkirize sugar daddy olw'embeera y'obwavu owulira ensonga zino kati munange yajja ne batoosingamu naye nga n'omwenge atya okugunywa daddi ono ayinza okubeera ng'ate ayagala kolaki kuntamiiza ngalaba nje wano Samantha wali obaddeko mulavu n'omuntu ng'alinga kwenyinyala ye mwana muwala ono alina sugar daddy tosembereze kati musajja mukulu yamugamba kunyirirayo ngenda kusimba mirikwesi 7 mwana muwala yasanyuka omanyi kyogenda okola ogenda kufuna edduuka eddene ku mapeera awo mu kibuga okitegeera ate ofune ne social media platform kubanga kati tuli ku mulembe gwa social media nja nakusinkanya vijje JoshK4 osobole okulanga bizinensi yo ofune ba client nga bamaanyi kati munnange sugar daddy ye yamuwa essanyu bannange essanyu lirina engeri gye lijjawo nga laavu kwegamba ng'akasente weekali ne laavu enkake erina engeri gyenyumanyumamu kati gulya mwana muwala yamugamba omusajja nsaagala onyiige butuufu njagala oyambe boyfriend wange yabigamba sugar daddy we n'amugamba nkusaba onyambire boyfriend wange yeetaaga omulimu boyfriend tola nti tamwagala bya ddala ayagala kugaayako bugaayi kyogamba olina boyfriend And he loves me too. Munange mwagala nnyo ate njagala mufumbirwe naye tulina obuzibu bwe tulinamu talina ssente taata tasobola mukkiriza kati mufunire omulimu ku kampani zo Samantha sugar daddy n'abibalabalamu ayayayaya owaaye nkuyambira omusajja omanyi ngenda muyamba Wanange byatala webala nnyo sakapenganga kati musajja mukulu yayina ssente yagamba si okuyambira boyfriend wati wali buzibu ngenda bayamba ngenda mufunira omulimu I'm so happy. kati yasanyuka mwana muwala kubanga sugar daddy Now, let's toast. amusuubiza okumuyambira omusajja kati bino tulaba byaliwo emabega anyumiza omusajja gwali naye lwaki
yakkiriza sugar daddy oba lwaki alinayo sugar daddy ku mabbali nti yali akikola ku lwa bulungi bwe kati yadde ewaka nga yenna musanyufu bitya banange gwe mwana gwe okimanyi naawe nina okubira omanya essanyu lye nina kati taata najja Samantha oli otya ndi bulungi taata nazzaayo bino mu nsawo ate bino biki It's Adrian. Anti munange JoshK abimpadde Money to buy all this. yafunye sente zigula bino byonna Dad, yazijjewa muyaye Adrian can't get his hand into anything. taata naawe Anyways, olaba Adrian got his first job. yafunye omulimu Received his first pay. ate n'afuna akasente akasookerwako ddala kwe kungulira bino That sounds good. ekyo kirungi okay Thoughtful of him. Yes. kitegeeza kati oli musanyufu Responsible man. waba afunye omulimu ate n'akulabirira kitegeeza ayinza okuba omusajja omulungi His visit did not musajja alina obuvunaanyizibwa interested. Daddy is still interested though. He's tugamba taata the see now still waiting. taata olaba muna ng'akyayagala okumpasa gwe mukkirize bukkirize olwedde kati yafunye omulimu alina obuvunaanyizibwa ajja kundabirira No problem. Nice. awo tewali buzibu I wasn't convinced before. just wali eri wali nga talina mulimu nali sobola kubeera convinced ku nsonga zino naye kati bw'ensonga emuyita gye muwe omukyala kati munnange You are my only. bw'atyo taata bwe yakkiriza mwana muwala But my ring is fine. akkirize oba ayagale Joshi era taata kwe kumuwa mwana mulenzi ono kwe kubawa go ahead naye nga zaali nteekateeka za sugar daddy mwana we nagamba bino nabikola munange saddaaka na saddaakira relationship yaffe kubanga nkwagala wulira nnyo ensonga lwaki Do nabikola that. naye lwaki okola ebintu ebyo naawe Why? lwaki mazima ddala lwaki I would have gotten a job. nandifunye omulimu omulala mu ngeri endala yonna naye nga tosose kugira mbu ate osooka oyagale ofuneyo sugar daddy ofuneyo ekisajja ekirala bebi munnange bambi tonkola kintu ekyo tonkyawa tondekaawo just nali nkwagala kwe kufunayo sugar daddy atubeererewo Because you're my wife. nze alina okulabirira Sit back and fold my arms. nze sisebo mbuziraawo nfunye emikono gyange wali osuubira nyinza obutakulabirira A hero, my love. nange nze nkutwala nga muzira wange gwe mpologoma yange wondaba nga mpuluguma wawuluguma nga ngira bambi nsonyiwa munnange nakikola lwa laavu yaffe Sacrifices you made for me. wabula You shouldn't have. yamugamba nsiima saddaaka gye wakola naye tewandikikoze As a man, it's my responsibility to look. buvunaanyizibwa bwange ng'omusajja okulabirira nandibadde mbyekolera no tagenda ate kufuna musimanyi ofuna simanyi bikoze bityo ofunayo sugar daddy nze mbikwategana ntya mbitwale ntya nyiza kyaniriza ntya yayomba musajja watu naabuza naye lwaki ate olowooza babesti tebagambye mbu akatundu akokubiri tukasange busanzi alright nkugamba tino subscribinga okusubscribinga nina okulaba paati endala gye ziri teziri wala okola ekintu kimu just onyiga mu kaniafanyika channel nyiga mu kaniafanyika channel ojja kulaba ogugamba subscribe nga gunene gunyigemu gufuuke subscribed onyige n'akadde onyige ku all tojja kuddamu kusubwa so nga ate era wonyiga mu kafaananyi ka channel buterevu oba otuukira ku firimu zaffe endala zonna akatundu akalala konna kafulumye dda tuli mu kulaba firimu yaffe My Wife's Sugar Daddy njagala tumanye biggwerawa mwana mulezi yamusonyiwa teyamusonyiwa ye sugar daddy story ki olugero luno njagala lubeere nga lukuyamba gwe ali mu relationship n'abasajja ab'enjawulo simanyi ng'olina ensonga zo simanyi sugar daddy naye ng'olinayo gw'oyagala ku mutima omanye ki ekisobola okutuukawo singa gw'oyagala ku mutima amanya ensonga zino naye nga nagamba nti no gw'ayagala okukola website ne app onsanga ku ssimu yange eyo 07587333 ogwe gumu ku mulimu gwange gwenkola wabweru w'okwogerera firimu mpagiraako eyeetaaga website oba app kasinkane buterevu ku part 2 eya My Wife's Sugar Daddy. Boy VJ JoshK.